Bwiru Chebogwa mu kalulu kavaawo mpita wakabi 26 keeyongera ng'abangi ku bantu abeegwanyiza okuvuganya ku bifo eby'enjawulo bamaze dda okufulumya ebipande byabwe ebyoleka ebifo ebyegwanyiza era nga ne kakuyega ow'ekimpowooze bamutandise dda. Akulembeddemu enteekateeka ey'okulangira Habibu Bwembo, Kansala Emmanuel Kiza agamba nti nga Bannalubaga South basazeewo okuleeta omuntu awuliriza eddoboozi lyabwe n'ayetuusa butereevu ne mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bannalubaga tebafiiriddwako kubanga omubaka waabwe eyalondebwa ku bwemu teyadda. Bakansala abalondebwa ku bwa road kansala tebadda. Ne weesanga nga Bannalubaga bakaaba services tewali amakubo mafu gavumenti ekola bukozi byesanze nga yo naye tetulina mubaka. Ffe nga Bannalubaga South tetukiikiriddwa kimala. Tuyina ennyonta olw'ensonga nti ekifaananyi kye tuyina kye kya John Ken Luchamuzi oli eyasooka. Bwe twamulonda ne bamujja mu Parliament ne tuleeta muwala we Susan Nampijja, muwala we teyatukiikirira kimala. Otunuulira ebizibu bya Lubaga, enguudo zibadde zirimu ebinnya, emyala tegikoleddwako, ebintu bingi ate era ng'ebintu ebyo lwaki tebikoleddwako biva ku corruption. Sente bazifulumya ne babeera nga bo bazikolamu byabwe. Ekirala enguudo Bannalubaga South muziraba mbi kati essaawa eno olw'obutiitiizi bwa gavumenti eno bweyina gwe kuteekateekamu ebitaka ebakolakola ebyo ebitayina mu makulu ebitayamba mu nnansi. Olwaleero twagala muntu alwanirira ensonga ayimirirawo n'agamba nti okusinziira etteeka lino nga liri twagala Bannayuganda kubaloobingira kubawa ssente kukola myala. Ye Habibu Bwembo mu kwogera kwe atubuulidde ekimuleese mu lwokaano luno. Obulwadde obukyasinze okutta Bannayuganda n'okusinga COVID n'okusinga siriimu n'okusinga malaria babuyita nguzi, corruption. On a daily people are dying because of corruption. The accidents you are seeing obubenje bwonna bw'olaba ku nguudo buliwo lwa buli bwa nguzi. Oluguudo luyisiddwa lubeere ne leeni nnya n'osanga abantu babiri begalidde mu nju balidde leeni bbiri oluguudo ne lubeera ne leeni bbiri. Olwedde ndi natandika dda kyekiviiriddeko abantu bano okusiima ne baga nti Habibu ono tumukwatireko tumuwe obusobozi bw'atalina. Era mbategeeza bassebo ne bannyabo bwe munnyingiza bwe muti Parliament ennaku 10 ezisooka bwe mutawulira nga nkuba emmeeza okuyisa ebbago erireeta amateeka amakakali agaluma abali b'enguzi. Tobuuziza Bwembo kyanazaako singa ekibiina kimu makaadi ne kigiwa omulala era bw'ati bw'atwanukudde. Ndi mu kibiina ekya National Unity Platform ekyatandikira ku musingi ogwa people power. Amaanyi gaki? President yatugambye amatu ku ttaka wagenda ogassa awulira abeerubaga South bagamba ki? Abeerubaga South batandise okwogera amaanyi gaabwe batandise okugalaga. Ennaku z'omwezi 31 bagenda kusitula omusindo ogufuumuula enfuufu bongere okulaga amaanyi gaki? Amaanyi g'abantu. Kinagi Grant Bwembo y'omu ku baali mu kibiina ki FDC abali bakozesa obubizi mu kwekalakasa okutali kumu nga balaga obuteemativu bwabwe ng'okwakasembayo y'omu ku baddukira ku Paalamenti n'ayagala Sipiika Anita Amongo wamu n'abantu ababba ssente z'amabaati balekulire. Viva Bwembo, viva! Viva! Viva Lubaga South, viva!